Asereka boss, Asareka boss. What's this? Erinya Ndiogere Kanjogere Korea Enoch booted over alleged sexual harassment. Ojja kubanga omusomako mpola otegere abantu babera bitongole binene naye nga balina obuzezeze bwabwe bw'omubyalo bwe bakula nabo. Omukulu akulanga alingiza abantu. Dr. Enoch, the Executive Director of Association for Strengthening Agricultural Research and Development in Eastern Africa, has been suspended following serious allegations of sexual harassment and abuse. The move by the Sareka board chairperson marks a significant escalation in a case that has reportedly been unfolding for months. Bambi. Go mulimuntu lwaki sexual harassment. Lwaki abantu bayigo kwekuma. Okay. Manchester United zona mu ekibina kya research. Manchester United zona na pays tribute to Uganda. Akantu kano katukubire njagala tukakanyugeyo tebiri ku social media agamye ndi njagala kisomako wano nga noli bwaki downloading akanyugeyo. Manchester United goalkeeper Onana has captured the hearts of Ugandan fans during his recent visit with the Cameroon national team. Onana, who has been making headline for his stellar performances with the English Premier League giants, was met with an outpouring of support as he and his teammates took to the field in the 2025 AFCON qualifiers. The Indomitable Lions, as Cameroon is fondly known, faced Zimbabwe in a crucial qualifying match held at Mandela National. Onana agamba chaya Red Army, we love you. Laba abantu bali mujozi atomu ejije mujozi oguliko omupya. Ate munaye bagimanyiza wada ndaba na nyino ogulina ka green wano. Nga simanyi nti gwe mbwali wo mupya. Okati kiyaza bafulumya omujozi omupya. Buli mwaka bafulumya. Bano baliwa. Bali Nambole. Wanji. Bonna bambadde Manchester United home and away kit. Away kit ye ya blue, home kit ye ya waka, ye ya red. Abawagizi ba Manchester United. Abawagizi ba Manchester United bali mu Kampala wano. Yabagambye despite Onana's presence and performance were highlights of the evening. Over abantu basuka mutwalo kumune kitundu abagenze muwagira, many donning Manchester United jerseys flocked to the stadium to witness ngabagala kumwerabirako ono nagabwe. Onana yagenze ku Instagram ye to express his gratitude and share a heartfelt message with his Ugandan supporters. Thank you for the warm welcome. I would have liked to spend more time with you all. See you next month in Uganda. Yagami nkoma wo. Omwana atembu wanaja aberewo ko. Postinze yaganyo kwebaka. Katana agweddalu. Werade nakaba wadde baye. Ka social media kye yakola kyo. Kato omwana ina gidavu zizaswana zono mukazi ya mugobyedda. Omwana ine ngato uyo. Ono yewagiravu. Ono gola baona omulala ine ngatto jaswa nayo jabika mu buliri bananga bavubuka mukolelere gasaza mwera ikenga nana mwe muneka kwemana mu manyi ebifa social media baba ina talent gikose bulungi simanyi lwaki buli muyimbi kimukakatako mbu alina okunywa enjagano okuli amayirungi nyabafuuka nagala bunkola dobozi awuno to treat you bajijeyo. Thank you for the warm welcome. I would have liked to spend more time with you all. See you next month in Uganda. Akomao. Bananga akomao. Kuno jango tutegedde. Jango n'emijozi mingi. Omanyi wa breaking amawuli yago ntomuvukali wano nga tebakiriza. Abantu gaga Onana. Nga tewali akkiriza nti ali wano. Onana ali kuno. Katala bafa kubanga tulina emikisa bannaye era Katonda ali kuno. Twali no she erabibwa. Tugenda okulya emmere. Batutwalamu abo abalenzi. Betwala nabo breakfast. Twagenda for a meeting. Ku hotel bagitani? Hilton Gardens. We era nabuuza. Tyabo bakola kiwa. Nengamba ndi anti bali timu ziri wano. Era basuza. Bale UPDF mwe bale kola kisawe ekyo. Timu ezitu kyalira wano it's unbelievable. Ne buli jomu gwa muwana nnyo Rwanda ekoze kisawe.
butayagala nsi yaabwe Rwanda ngate empira tegigenze Rwanda singa mwagala ensi yammwe kati nano omulaba wa Manchester United naye agenze kusambira nsi ye Cameroon yes yigiyaze okusambira tekimwerabiza nsi ekyokuba nga asambira Manchester United maybe yandibadde yeeraga naga akatize nalinnya nnyo ndi mu Manchester tayinzireyo nsambira eggwanga ekyo kintu kyakufumintiriza nnyo ensi yo yebeera fast nebala kugwentuuka nambole n'atasanya babandi naye mwe muvuga mu buli post gyamukola Uganda is breeding kati omuntu ajjamu abeera surprised tolina bw'oyinza kunyonyola Uganda is breeding nga mukola ebivvulu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.